Abantu bangi bagenda mu masinzo ne basaba Katonda obugagga era n'abo bawa kyokka bwe gutuuka ku kuzimba ennyumba za Katonda ne beebalama kino olwo ate ne baagala okusinziza walungi abalala we baba bayooyoose. Ovudde wa Monsignor Expedito Magembe bw'abadde ateekateeka enteekateeka y'edduka emisinde mu Bunabyalo eginaabawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka guno era nga bano bagenderera kukuŋŋaanya obukadde bw'ensimbi obusoba mu 250. Mount Zion Bukalango kifo kiri international kifuna abantu okuva mawanga ag'enjawulo okujja wano mu Ssaala, abantu bava e Congo, abantu bava e Rwanda, e Kenya ne Tanzania ne mu Uganda yonna kyekifo ekikuŋŋaanya abantu buli mwezi okuva buli kanyomero ka Uganda. Ono asinzidde ku lusozi Bukalango ng'ategeeza nti abantu bangi beefuula abaagala Katonda wabula nga baagala masinzizo agaggwedde okuzimba nga bwe gutuuka ku gw'okugazimba tebeefiirayo. Singa buli omu asabibwa okuteekamu omukono gwe, ffenna tukolera wamu. Waliwo abalinda oluusi nga biwedde ne bajja naye tusaba ffenna bwe tuba tutandikirize wamu tutambulira wamu era tujja kutuuka kusigendererwa. Abamu ku bateesiteesi abakulembeddwamu Lwasa Stephen balambuludde ku mulimu ogugenda okukolebwa ogw'okuzimba essinzizo lino. Tulina pulojekiti nnene nga mulaba emabega wano ku kipande ey'okuyoyoota ekifo kino. Tugenda kukola kusenda, tukole gadeni, tuteekemu amakubo agapeeva, tuteekemu amataala, tugenda teekamu ne pavilion awatuulwa nga basaba omuntu nga ali mu shade eri covered enkuba ne bwebezze omuntu tasungibwa. Ye Sister Maria Javira wamu ne Reverend Father Tamale Stephen nga ye ssentebe w'olukiiko olukulembeze olw'ekifo kino bagamba nti okuzimba amasinzizo mulimu gwa buli omu nga n'olwekyo kyetaagisa okukolera awamu nga bajjawo enjawukana. Saba tukwatire wamu mulimu gwa Katonda gutambule. Kino kigatta abantu ffenna mu madiini gonna ag'enjawulo abana baba bazze okusinkana Katonda. Tewaliyo Mukama gwagoba mu maaso ge kasaba ngazze okwegayirira okwongera okumusisinkana. Oluvannyuma batongozza omujoozi ogugenda okwambala nga guno gwakugulwa emitwalo 2 era nga Meya wa Town Council y'e Kakiri akuutidde bannabyabufuzi bonna okwenyigira mu mirimu gya Katonda. Twegatte ku mulimu guno ng'ekigendererwa si kuyoyoota buyooyoosi naye naffe okugatta ettaffaali ku kubunyisa ekigambo kya Katonda. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV agaleero.